mpulira obuzito mu mutima gwange nga ninga omuntu ali mu nnyanja wakati ataliiko ayamba. Naye okuva lwe nalokoka byakomaawo neefiiringa ng'omuntu era aliko Katonda asobola omulabira. Lwaki nalokoka? Chapter 2 Quran egamba nti alif lam mim, kivunulwa nti Allahu a'lamu bi muradihi. Allah yamanya amakulu agali mu bigambo ebyo. Allah waffe alina bye yeerekereza byatabikulira bantu nti dhalika alkitaabu laa rayba fiihi, mu kitabo ekyo temuli kubuusabuusa, hudan lilmuttaqiin, kirungamya abo abakkiriza. Kwe nasinzira aya egamba nti alladhiina yu'minuuna bilghaybi, abo abakkiriza bye batalabako nga be balokole. Mu busiraamu kiri mu Kurani nti alladhiina yu'minuuna bilghaybi, abo abakkiriza bye batalabako be balokole. Kuba abasiraamu omubuulira ebigambo nga alina ekizibu kyewamana agenda mu ssabo. Nakola research, abasiraamu babeera mu ssabo, abakatoliki bagenda mu ssabo, naye temulokola agenda mu ssabo. Walladhiina yu'minuuna bilghaybi bima unzila ilayka, ne bakkiriza ebyo ebyassibwa gye bali, wama unzila min qablika, era ne bakkiriza n'ebyo ebyassibwa mu baabasookawo. Ulaika humul muflihun, be abeesiimye era abakkiriza. Ekitali mu busiraamu aya nnyingi ze nasinziirako okulokoka. Endala egamba nti tilika rusulu faddalna ba'dhuhum ala ba'dhin minhum man karrama Allahu wa rafa'a ba'dhuhum darajati wa atayna Isa ibni Maryama al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Abamu bonna mu babaka Katonda yabasukkulumya abamu mu bantu be, n'abasitulira ddala amadaala n'abasukkulumya ku bannaabwe, okugeza nga Yesu mutabani wa Maryam, ye yamuteerera ddala ku lusegere ne mwoyo mutukuvu. kiri mu Kurani essula ya 2. sura ya 2 mu kitabo okiwulira. Nenkola research egamba omubaka Muhammad bwe yali agenda okusikyateekako sallallahu alaihi wasallama kuba sikyalina kakwate naye, bwe yali agenda okufa sallallahu alaihi wasallama, peace be upon him, emirembe yagamba kati taso ku Muhammad taso yagamba nti la sa'ala illa ma ja'altahu sa'ala, genda ganze nga Muhammad simanyiire, wa anta tajala alhazna iza shi'ta sa'ala, namwe abangoberera simanyi gye mugenda. N'agamba walakinna salla alayya, n'olwekyo munsabire. Kyova bagamba nti man salla alayhi wahid, omuntu amusalira omulundi gumu Katonda amusalira emirundi 10. Eyo research n'engikola. Research endala tewali mu Qur'ani yonna ekiraga nti Allah mutonzi. Aya zonna eziraga obutonzi bwe egamba nti inna khalaqnakum, mazima twabatonda. Kitegeeza teyali omu, baali bangi abatonzi. Inna arsalna ilaykum rasula, amazima twabatumira omubaka, tatumangako yekka. Wama kunna limuadhibina hatta nab'asa rasula, nti tetuzikiriza bantu paka nga tubatumidde ababaka. Ekitegeeza Allah tali atya ate muzikiriza. Kati waliwo n'ebyama ebyobuziba, waliwo ebyama ebyobuziba byoteekwa okumanya ekintu kiri. Era omuntu takuchallenging nga ebbanga lyennaamala nga ndi mu bulokole nga Katonda tannantwala. Nagamba nti Allah kitegeeza omutonzi, Allah tekitegeeza mutonzi. Ebyo byama bya munda. Allah kitegeeza aido. Aido kitegeeza essanamu. Era Kaaba eyo munda mulimu ekitundu kye baazimbiramu naye nga baakibumba bulungi, abantu tebagenda ne basinza. Ebintu byonna ebikolebwayo
eringa bagenze mu ya busamize. Ekisooka ogenda mu sura al-Hajj bagamba nti al-hajju ashhurun ma'lumat, hijja erina emyezi gyayo. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Bw'oba weetegese ogenda mu hijja mala emyezi 3 nga tosala njala, omala emyezi 3 nga tosala nviiri. We mutuukayo kye basooka bakola babambula ne musigala nga emwazaaliza ne babawa engoye mmeka kye bayita hiraami. Hiraami kitegeeza otandise okuyingira mu mizizo oba emikolo egy'obusamize. Hiraami ezo oba mukazi oba musajja ozeesiba muno na muno bwe muti, engoye zammwe zonna ne bazitwala, temuddamu kuzirabako, balina ekifo kye baziteekamu. Waliwo kye bayita al aswad, ogenda okuba ekiwagi, mukwata amayinja 3 mbu mukuba sitaani ne mugenda nga mugakasuka mukuba jjinja liri awo liddugavu nga lyemukuba buli omu n'akasuka y'amayinja. Ekyo kivaayo amayinja bagawawera eri buli omu amayinja 3. Ekyo kivaawo mumala ennaku 9 nga muli mikolo, ku ssaawa 9 ne babazuukusa nga mmaliriza ennaku 9 nga mukola mikolo egyo. Ekyo ekibumbe kyolaba Kaaba bakyetoloola emirundi 9. Bwe mumala okyetoloola emirundi 9 ne mukuba n'ekiwagi, kati bwe mubeera mu Arafa babasalako enjala zammwe bwe bazipaakinga mu bikutiya. Kuba bagamba al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Oba ogenda mu hijja emyezi 3 nga tosala njala, myezi 3 nga tosala nviiri. Bwe bamala okubakuŋŋaanya ku ssaawa 9 ogw'ekiro nga mwakasamira ennaku 9, gunootoloola ekibumbe kiri kye bayita Allah ekiri muli mu Kaaba. Babasalako enjala we baziteeka mu bukutiya, ne babasalako enviiri we baziteeka mu bukutiya. Mwenna ne mudda nga mulina buwalaata n'enjala nga bazibajjeeko, ebyo byo ne babitwala. Omusamize obusinga ku bw'okoze. Ate okimanyi nti omusamize ayagala n'enjala n'enviiri. Bwe bamala obbitwala, oluvannyuma ne baleeta ensolo nga mugenda kuyiwa musaayi. Ensolo ezo ze musaddaase temuziryako. Olumala ogisalako omutwe gw'oti noga bisimillahi Allahu akbar nga bagikolako emikolo gya luwali, eyo ennyama bapaakinga ne batwala mu nsi z'abanaku abateesobola. Kati nze omwaka gwe nakoleramu hijja twali abantu 28,000,000 naye baleeta endiga 28,000,000 nga buli muntu ateekwa ossala. So bwe nanoonyereza n'ebintu ebisinga, ekituufu nga Allah talina kisa wabanga gyali. Simanyi oba gyali kuba obwo obukakafu sibulina, kuba natuuka ku Kaaba gwe bagamba nti y'ensibuko y'Obusiraamu. Sirina kye nalabayo, munda mulimu kibajje, ffenna gye kusinza kye twetoloola kye bakaabirira. Ne ntuuka ku ntaana ya Nabbi Muhammad nga kuliko buyiibwa bubiri mbuze bimalaika ezikuumawo. Tokkirizibwa tuukayo paka nga wakwata Qur'ani muto. N'ebyama bye bakugamba ng'otuuse wali, bakugamba nti bw'oli byogerera hijjayo eribanvu. Naye ebiriko byewuunyisa, naye n'ekyewuunyisa ekikulu ali mu ntaana yeebaze, tavangayo. Kati tukoze eri Yesu yavaayo era mulamu. Kati mu kunoonyereza, Allah alina abantu babiri. Ye alina bayita abakafiiri, ate alina ne bayita abakkiriza. Naye nga mu maaso ge talina kisa, kisaasira abo bayita abakafiiri. Ate nga n'abakkiriza tabasuubiza nti mu kukkiriza kwabwe balibeera n'emirembe. Kuba agamba nti inna alladhina kafaru, abo be yatonda nga bakafiiri, sawaun alaihim, yabateerako ddala obujeemu.
nga ye yabasaako obujeemu kati n'obulinza Katonda yatonda eggulu n'atonda n'omuliro nga waliwo abantu be yateerako ddala obujeemu era ng'agamba tugamba nti n'obwobabuulirira obbatiisa omuliro tebajja kuluŋŋama fi kulubihim maradha nassa mu mitima gyabwe obulumi fazadahum llahu maradha buli lunaku mbongerako bulumi walahum adhabun alimu era ebibonerezo byonna bye nateekateeka biri ku bo abatakkiriza be batali basiraamu abatayatula kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah kati bwetunuulira ekigambo ekyo n'omuntu akyokera tewali bwina alaga nti aba afuuse musiraamu nga bayibuli negamba nti omuntu akkirizibwa akkiriza nakamwa ke n'ayatula n'olulimi lwe okubeera obutuukirivu tewali nti bw'oyatula nti la ilaha illallah osiramuse kuba yasooka okusiramuka bw'ogenda mu Qur'ani ne Allah mwennyini newebuuza ye yayatula bwani okusiramuka era bamalayika abamugoberera ani yabagambirawo basiraamu kwegamba nina ensonga zange nnyingi lwaki